mutuleke enjegere ebisibe by'ekyuma n'emigwa egyanyweza byonna mbifunyako omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo olwaleero leka owonyezebwa fuuka wa ddembe mu linnya ly'Omwana Mama Mukama akutere omukisa tata wange anakulya ow'ebukerere jakuwa Mama Medi atya Mungu we siba omugati galina sukaali emuwe ne sukaali naye nga olina kyayi gwe kakase kati wakita wetwalira Yesu Kristo olwaleero Mukama akuwa omukisa ne mama wange ekyali mutakafu nedda naawe olina sukaali otabula bembadde ŋŋamba olaba otya wetwalira Kristo olwaleero nalokolerawo nanti kati yatula ebigambo biri ogenda kusumulwamu ng'obulamu bw'olimu akukole bunawo ŋŋamba Yesu ali Yesu olwaleero emaaso go sukaali ngenda mukuwa sokoddeagenda muleeta tumalirize kimu naawe gamba olwaleero bagenda kuleeta sukaali Yesu olwaleero amaaso go byebyokulya nfunye n'ebyokunywa anti nga njagala ondokole ozije kunjaga ozije kumairungi amafuta ndokekere ddala olokola onaza omutima ogwange amairungi gavuddeko negakasinya onywa omoge gwanema omukama akuwa omukisa naawe agukuwe mukama akole bulungi nkusabidde otukuzibwe tujja kudda eno ng'oli bujulifu omutwe guno nsaba guwone mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ebyagala byewakujiza byonna ebyagugendako Yesu Kristo n'omusaayi gereka gukunaaze tukukuze tutuleko amaanyi g'ekitaga gakuwamba bukusibe bwolimu tutuleko enjegere ebisibe by'ekyuma n'emigwa egyanyweza byonna mbifunyako omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo olwaleero leka owonyezebwa fuuka wa ddembe mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu Omwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo tusabidde amiina kale sukaali bamukwadde okwadde sukaali naye nga alina wafumbira kyayi okakasa akayondo wali okuba butayimbwa olwo bamuyita kayondo mama mbeera bugerere naye natuuka ddi ewa jjajja wange jjajja muleke beereero enansobola okukomawo nensula nja kuddamu nkukyayi Yesu agenda kukola bulungi njagala noonye kyaki otandike okuŋŋaana mu kyaki obeere ng'obeera wamu n'abalokole bakulabeko amiina beera bulungi kayite sente asuluganze naye wama kati simatandika ogenda mu kyaki tugende omundu wadde omulembe omundu tatudde never turn away all the time. Might try to be faithful, Jesus with you all the time. Never turn away all the time. Might try to be faithful, Jesus with you all the time. Kati olina kweza sukaali 3 otukisa naye oyagala nnyo sukaali ajja kutwala kawole twesezza kilo 2 kati weeyongeza sooka okonfaminga olabe waguze oba osasula sibitegera ne bebaŋŋamba Eba oliko obuzibu bwa maama wange yafa. Babeogeraga mmange wadde yafa. Oliko obuzibu bwa Latifa. Eba nawe all the time. Might try to be. be faithful. Jesus with you all the time. kati olina kweza sukaali 3 otukisa naye oyagala nnyo sukaali ajja kutwala kawole twesezza kilo 2 kati weeyongeza Eba oliko obuzibu bwa maama wange yafa. Babeogeraga mmange wadde yafa. Oliko obuzibu bwa Latifa. Eba nawe all the time. Might try to be faithful. Jesus with you all the time.
bayibuli egamba buli ekizaalibwa omukazi ku nsi kibeera kyakaseera katono kisooka ne kimulisa ne kibanga ekyanya ne kituuka kaseera katono ne kiggwawo. Muŋŋambireko yakolera ojja kuggwawo osaaga ne woolikola otya nange nja kuggwawo. Kyova olaba nze sitya kufa, nze okufa ge magoba gye ndi kubanga nze bwenfa manyi nnina Yesu mu nze ne we ŋŋenda kubanga Katonda kati lwaki mbuulira ennyiri ngibuulira mmwe mwenenye kubanga wakyaliwo ebibatawaanya wakyaliwo obulogo obutawaanya abantu. Nze ne bwenfa nga ŋŋenda ewaffe kubanga nzidayo ewaffe gye nava. Bagajjaffe bakyaliwo jjajjawo yali w'amaanyi akyaliwo ekwalo negaali amaanyi bakyaliwo ne mu kitundu kino mulina gwe mwawerekera ne musiika akyaliwo. Kitegeeza naawe ojja kugenda obalaba nze nkuddemu amaanyi kkiriza enjiri ya Yesu Kristo olokoke okyuse ebikolwa byo okyuse emisenjo okyuse effujjole n'okwetanga kwo. Yesu yekka yekkubo n'amazima n'obulamu teryalina ekituzze okujja kutandisa omulimu. Mukama bakkala omukisa. Bikwawo bikwawo ebintu byenze no bikwawo ekyo ekikuloza bannaabo ebintu byenze no bikwawo ekyo kikwaneza kikwawo ebintu byenze no bikwawo. Obulungi bw'obwowaana ebintu byenze no bikwawa obwo obusente bwo bukwewaanya ebintu byenze no bikwawa akakaduka bwokewatandika ebintu byenze no bikwawa bikwawo ebintu byenze no bikwawo. Akakalimu kwa kwepansa ebintu byense no bigwawo abaana babakwepansa ebintu byense no bigwawo kwepansa ebintu byense no bigwawo bwena kwepansa ebintu byense no bigwawo ebiteta yebikwepansa ebintu byense no bigwawo laba abalireka
saga kwepansa ebintu byense nobigwawo Simba, ebintu byense nobigwamu leero Mukama feye baziwe olwaliro tuze okubabulira ekigambo kya Katonda tetuze kubeera nga tulese masabo kubanga amasabo abantu bagateeka mu kitundu ate negatta abantu emizimu negirinya abantu ku mitwe naye ffe tuze okubuulira enjiri eya Kristo kakati gwabadde omulogo okomya okuloga naawe alina gayirizibwa gesiba mu kiwatu nti ogaggawale nnyo olekeraawo oba badde onywa mmindi sigala njaga onuusa mafuta ebyo bintu bitwala mu ggulu naye wuliriza olwaliro nvudde mu kanisa gye bayita Glory Church International Kagoma Kawempe Kawanda mu kitundu mu area gye tuva ne ttiimu eno y'ababulizi b'enjiri gy'olaba tutambula mwalo ku mwalo twabadde ku mwalo Senyere tubeere Katosi gye twafudde tukyeyongerayo luli twali kyotera ng'ofudde essadi y'Emasaka Ddimo omwalo tugenda tutambula bwe tutyo ate tukyeyongerayo buli wamu ewali omukisa ogw'okubuulira enjiri Katonda kyekisa kyatuwadde kakati gwe oyinza okuba nga teweegatta babuulizi naye omukisa gw'olina kwekuulira ekigambo kya Katonda n'okikola ate n'okiteeka mu nkola kyekigenda okutaasa mu linnya lyesu Bayibuli egamba baliwulira batya nga teri abuulidde nga teri abagambyeko fetuzza okubagambako ogambe nti gundi gwe weddemu obalekerawo byabadde okola kubanga enkomerero eneetera okutuuka ate buli muntu yenna tamanyi lunaku lwe tufa ku nsi
tolimanya oba olifa ddi oba obuzaayo mwezi gumu oba emyezi 2 oba 3 naye nga buseetu obukyakwewaanya olwokuba oli muvubuka bw'amaanyi kafrika kukakwewanya akabiina kukakwewanya yewe otambula n'oteekamu kasikaati akasiba n'onyenya akabina n'owulira ng'ensi yonna okimaze nga w'oyambala leegingi n'owulira nti ensi okimaze naye kakubulira ekyo misimu otakufa ogende mugeyena mu linnya lya Yesu obeeramu n'akakadde k'essente n'osooka okwana abawala b'abanno buli ku kyalo we bali n'obataayiza naye kankubulira olunaku lugenda kukya lumu nga tokyalina maanyi nga bakusibye akaba amagulu ago agazunganga nga bamaze okgasibira mu ddiiro nga tegakyasobola kutambula kugenda kukwana nalabako omusajja ayayendanga n'ayenda ku balaba banne kino nsigamba eri abasajja naye ng'ayenda ku balaba banne yabafaakuza atajja we bawumula mu holide n'abataayiza naye n'atuuka ekiseera n'akula n'azaala abaana b'abobuwala ne basooka bayenda ku baana be kyamuluma nnyo n'atandika okugamba nja kubatta batema amajambiya naye ye tebamutta basobola enda kuzikirira n'obuyembe bwo n'erubaale bwo n'ebyoto byo n'ebyebigali ebiri mu kitanda ogenda kuzikirira nabyo naye katonda akwagala olokoke okyuse omutima gwo era bye weetaaga kyabbikuwa bweroga wali akakakyala kaali kakadde nnyo nga bakayita musambatini yali ku kyalo kyekitundu kyebutambala akaalo bakayita kirokola musambatini yali aroga era musambatini nga yinza nogamba enkuba tejja kutonnya kali akakazi nga kalogo naye bajja kiro ennyumba yakwe ne bagikumaku omuliro yali aroga musambatini yafadda twamuziika bannange tumanyi nti ebintu byokola olunaku lumu oyinza nokuba obuzaayo wiiki emu kalendayo kati bagyateekateeka okimanyi nti katonda yayina limoti y'omukka gwo bwagamba olwaliro tosula bwagamba olwaliro tobeerawo abange tosobola kubeerawo lwaki nsi nkulimba lwaki busente bukulimba lwaki akayumba tewalimba tewazimba ebyo byonna tebirimu makulu biggwawo oliriza bayibuli egamba weeti Yokaana 3:16 kubanga katonda bw'ati bweyagala ensi y'okuwayo n'awaayo omwana we omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo katonda yayagala nawe yayagala n'asindika omwana we nga ye Yesu Kristo ekibula ekyo mu nsi abeere ng'atukyusa abamukolera ngaffe era kyo kyakutisa ne bamukolera ku musalaba asobole okuyamba gwe nange abaali bafiira mu musaluze abaali bali mu mulogo abaali mu misambwa abaali mu mayembe Yesu akwagala olokoke era ngetobolaba naffe twolekene ddiini zaffe tulonda baze tulina ddiini era masomo obulamu nabusoma nabusoma ku masomero ag'eggolo agabasira ebitambala naye wensoma bayibuli nali nyo getokezi nesoma ku definite nga bayibuli eyogera mu kitabo kya Yokaana essula 12:6 ekyowoniko kigamba nzekkulo n'obulamu n'obulamu tegeeka ekitaani okujjako nakristo mu ye nakukirawo nengamba njagala nayo neyunge ku ekkubo eryo abanye tekitambuliramu nange nenyeyoga ku kkubo lya Yesu Kristo era nze nkimanyi olwaliro singa mmala n'entonotekono neefa nze okufa ekito kinnuma kubanga mmanyiddwefa nina kyengenda okulaga naye ng'ofa lwekyolaga ebikali by'omwogera nabyo ebikali muggulu tebijja kubeerayo amagulu bagasibidde emyaka n'emyaka balina kugemaagala nagenda ku kanisa nawe oli awo okola buli kaseera ni bize birina ebiseera bya katonda birina ebiseera bya kyaki buli kaseera oli bize kutakirize kutakirize balabeka abamanyi tasigala omusajja yasimba ennyumba emuyenga ebikosi ebinyifu zino ennyumba zimuwana ez'amaanyi omusajja ng'alina emmotoka mu kika ky'emmotoka zino zimuwana zilandikuluza alina zipenzi alina zi BMW zonna zino naye nga maze mutwalo takolanyizonazinazibido ebyagenda nga lokuuna
yesu okuwonya nagamba bannange sekimanyi omuntu atula kupapulakwe sanalimuwademu obwange katrisi nampa obwatu naye nga nze obulamu bwange buteredde Nasika na masanja kabali ya maraka wali abamu kwa wali kaporoza abawamanka sonde ko wali kaporoza sega abawanza walika baba katodo kusinda tu abawamanka ababali ndimonyo abamba boyalinze bipira embuzi zinyise bwaya boyalinze naye kankubulire wetaaga wenenye olokoke oteri kabuga bayibuli eyamba leero musango leero ni ekyomusango bannange kigenda kugasaki obulamu bw'ensi eno bannange bwakaseera byose kyolina byakaseera omuwala ayitavwo n'olaba envizi ne zigwa eri enjala n'ozitunatuna engatu zakakondo n'oziteekako nga wayita mu kkubo olaba ng'eriseeriyo ebyo byonna bituuka ekisolo ne biggwawo Ende wa Yesu kati lyongerayo figayo nabo bali abawuliriza mukama naye nga wano bamasolo tubayayagala ensi n'okuwalira oyinza okuba mwana nogamba teyatuyise naye yengemera nagiyanga bwogana okulokoka yesu olimubuulira olwobannaffe batwefuulira salvation is personal. Era kirenga wala mukya waba alina olubuto yafa nga alina olubuto lukulu bamusalamu omwana nebamuzika yekka omwana agenda yekka kitegeeza weerwanako weerwali wekka okyusa omutima gwo okyusa ebikolwa byo ne yesu anaakuyamba mu bayibuli waliwo omusajja mulikolera batono essula munaayoyirokuna omusajja bali bamuyita Sinyoni omusajja yali mulumu era ng'aloga okuva ku muto okutuuka ku mukulu bonna nga bamutenda era nga bamuli nti alina amaanyi ga Katonda oyo ali waggulu ennyo naye kwemirirenga mu byabasajja ba Katonda obamulita ekigambo kya Katonda bamulira embiri bayibuli egamba omusajja balina abalogate nakkiriza Kristo n'alokoka n'abulira obulamu bw'abasebo ne bannyabo n'awalwaleero oyinza okuwulira kusige erizi kakulukaku kabizinesiku kamotokako kapolotiko abakyala boyina nabo yinanga kkumi nga wasanga baga wasibakaamu naye olwaleero yesu ayagala okyusa obulamu olokoke omwewe onoomwewa naye agenda kwewa amina amen mirembe gyonna mukama mulungi Uliriza bayibuli egambye Katonda bw'ati bwe yayagala ensi mama Katonda teyayagala buteme buno Katonda teyayagala butunda buno Katonda teyayagala soda zino naye bwe yayagala nze naawe beyajjirira okulokola kubanga emiti tegirokoka omusito gw'ennyama ogwo tegulokoka lumonde olwo talokoka muwogo tegwolenze talokoka pikipiki eyo talokoka amatooka ago golonze neziwotamerodi tebirokoka wabula kyayagala omwoyo gw'omusajja oba omukyala okukkiriza Yesu okubeera omulokozi we bayibuli
Birukana sura 14 ongirwa mukaga nze tukalekoma business tukalekoma sente tukalezikwawo omuyembe yayimba bigwawo ebintu byenseno bigwawo ebintu byenseno kasimayira kakwewanya ebintu byenseno bigwawo obwo bulungi bwo bukwepasa ebintu byenseno bigwawo abo abakyala bokwanakwana ebintu byenseno bigwawo obwo obusamizo bukwepasa ebintu byenseno bigwawo obwo obuyayo bukwepansa